Mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti buli omu waali mbeere kutwala malidaadi saana alhamdulillah naffe akyatulunze bulungi nannyini eggulu n'ensi omukama katonda atuula ebutonda. Olunaku olwaleero nzize kwanikula Tamale Mirundi era mbadde mbasaba munsharingireko vidiyo eno oba muntagingire mutabani wa Mirundi y'anaamumpeera information eno. Baganda bange ne bannyinaze kambabuulireyo ebigambo bibiri. Nsobola okugumiikiriza omuntu okuwalampa omuntu yenna, naye abantu babiri besigenda kukkiriza muntu kuwalampa. Tompalampiranga Kyagulanyi, tompalampiranga Ssabasajja Kabaka wa Buganda. Abantu abo babiri omuntu yenna alibasongamu olugalo mu ngeri ebaweebuula, wallahi ya Mungu wakiri nja kukuuka ejjembe. Wakiri nditeekawo obulamu bwange ng'omusingo nga ntaakiriza ekitiibwa ekya Namulondo oba Ssabasajja Kabaka, ng'era ntaakiriza ekitiibwa ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wange. Sikyalina maama, sikyalina taata. Abantu abo boosanga bennaali badde ngatta ku lisiti y'abantu bennwanirira okukuuka ejjembe. Kakati okuva lwe kiri nti bali tebaliiwo, nasigaza abantu babiri ng'asooka ye Ssabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ye Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omulonde. Sigenda kukkiriza Kamuje yonna, sigenda kukkiriza Munyeera yonna ng'esaalimbira ku bantu abo ababiri. Nja kukutuka naawe, otherwise nsanso okukulaba Morini Kwagala gwasooseeko, Kasinga Eddie Gomba Uganda, Maliki Kashwa Lumbuye, Luteete Emma ne Richard Kalanzi. Muntagingireko mutabani wa Tamale Mirundi oba osanga y'anaamutuusiza message yeeyo. Muntagingireko Tamale Mirundi Junior atuusize taata we message eno balyoke bakitegeere nti Kabaka mwenyango kasita ogukwatako gukwokya. Ssabasajja Kabaka talina muntu yenna gw'agenda kwanikula ng'amutyoboola oba ng'amuweebuula. Ffe Abaganda yeffe tulina okubeera engabo ekuuma ekitiibwa ekya Kabaka waffe. Okuva edda nedda Ssabasajja Kabaka teyasongangwamu lunwe. Okuva edda nedda Ssabasajja Kabaka yaweebwanga ekitiibwa nga tageyezebwa na kugeyezebwa. Kakati ku mulembe guno bamulumba dayirekiti. Ekimala kimala, sigenda kukkiriza muntu yenna kutyoboola Kabaka wange. Mutaginge Tamale Mirundi Junior. Gutusinze nnyo Ssaabasajja w'osanga mu muffe abeerumaluma, bamimwa mpewerewe babaamu muffe gutusingidde ddala. Ekitiibwa kyo ayi Kabaka kyava wa mutonzi waffe, kolekera zimusanze alibeera yesuula mu ntata. Oli masomo gimusota, oli kabeejumbira baffe, olina ndagamenye embazzi gegamwate ne gagizaawo. Agulu nnyondo yegguludde, oyo nantalinnya mu kateebi. Yenze yeekolera itongo tusimbulire wano. Nkiddamu kano ka warning kagende eri omuntu yenna aneetantala okuvvoola ekitiibwa kya Kabaka wange. Ssaabasajja Kabaka tumuyita nantasongwamu lunwe. Kakati bwe muba mutuuse ku levo emuvuma emulengeza, sigenda kukikkiriza nze ng'omusajja Omuganda. Tamale Mirundi yenna ajja ku seeti n'ettamiiro lye ng'abula na kugwa n'ayagala
okulimalira ku Ssabasajja Kabaka waffe. Kasajja gwe akatunulanga omulambo omukalirire Tamale Mirundi, otunulanga omulambo omukalirire oguli mu ggwanika. Kasajja gwe akatambula n'ebitundu by'ekyama ebyagongobala n'obwongo obwagongobala, toddangamu kulengeza Ssabasajja Kabaka wa Buganda. Konna kajja ku set nga katamidde, kajja n'ettamiiro lyako ne kaagala okutamiirira ku Ssabasajja Kabaka wa Buganda. Kikome mbagirawo. Bw'obanga onywedde omwenge gumalire ng'eyo ewa bbeere ddene gye mugunywera gye guwoomera oba ewa Bulaaka Lunkuse, leka kujjanga ku TV za ggwanga n'otuula n'oweebuulirangako ekitiibwa ekya Ssabasajja Kabaka ne kabeerangaawo buli lunaku. Nawandiisa akatabo, nawandiisa akatabo. Gwe atasobola yadde okuwandiika eddaame yadde ebbaluwa nga bakuwandiikira naye ompandiikire, gwawandiika obutabo. Gwawandiika obutabo. Kajja n'obutabo bw'emmese mu studio buli wiiki. Ssabo Kaakayaye kakulumya buli wiiki. Ssabo Kaakayaye mukakulumya obutabo. Kajja na butabo bwa mmese anti nabagamba nawandiisa wano akatabo, nawandiisa wano. Gw'omutamiivu nga wawandiika ddi akatabo abatategeera buli budde alimba n'ejjovu. Ng'obutabo obuwandiika budde ki? Obuwandiikira mu mabaala nga buli budde oba mu ndeku. Ky'ogamba tewali njawulo wakati wa peeni n'endeku. Oba obuwandiika mu ndeku, amazzi bagawandiikako, kubanga buli budde oba okutta eccupa y'omwenge bagiwandiikako. Tugambe nti awo omusajja awandiika nnyo obutabo, eccupa y'omwenge bagiwandiikako. Konna kalina nga gino emirambo ani yabeerako mu byalo edda ng'emmoloka tezinnakyaka nnyo. Emirambo gye baazinganga mu mbugo ne bagisiba ku ggaali, katugambe woofiiridde si we bagenda okuziika, ne baddira eggaali ne bagisibako obuti ne bakiikako omulambo. Tamale Mirundi ye kennyini ng'omuntu alinga ng'omulambo omukalirire, kalinga ng'omulambo ogufiiridde mu ddungu, omulambo ogufudde ennyonta. Konna kakogganye kaweddewo, emisuwa gikeereeze naye nga gikeereegera ku Kabaka wa Buganda. Kaliko ekikolimo, emizimu gya Buganda n'emisamba gyonna gyakakolimira. Ky'oba olaba kali ku dduniya kuno kabunganga muzimu, era oyo si Tamale Mirundi muzimu gwe muba mulengera. Mizimu gwe muba mulengera. Konna kalinga akookyeko, tekakyafaananika, tekakyategeerekeka, naye ssebo nako kazze ku Ssabasajja Kabaka wa Buganda. Kati oboola Kabaka mubbi, Kabaka mubbi yakubba ky'oyina kakiggwe wante. Kabaka mubbi ku bibye. Mbuulira ani nannyini ttaka eriri mu Buganda? Lwaki tumuyita Ssaabataka? Mbuulira ani nannyini ttaka eriri mu Buganda, era ombuulire n'ensonga lwaki Ssabasajja Kabaka tumuyita Ssaabataka. Kabaka mubbi, Kabaka mubbi. Osobola okugamba nnyini mmere ng'omusanze atema ettooke lye, mbuwuuna atabba amatooke ge, osobola okubba ettooke lye. Wano ettaka lyonna mu Buganda liri wansi wa Ssabasajja Kabaka. Nkiddamu, ettaka lyonna mu Buganda liri wansi wa Ssabasajja Kabaka, era y'ensonga lwaki tumuyita Ssaabataka. Ate nammwe Abaganda mbanenya nnyo. Abaganda b'edda bajjajjaffe abaatusookawo nga ne bw'osonga busonzi mu mulangira, omulangira obulangira ne bw'aba yayawukana dda ku ŋŋoma gw'oba waakuttibwa. Edda ng'omulangira ajja mu bbaala ne bw'aba yava dda ku ŋŋoma, ne mumugulira omwenge, ne mumutamiiza, ate ne mumala ne mumukongojja okumuzzeeka, naye nga mwe mumugulidde aye ne mumuzika nga mumwebazizza nti ssebo omulangira weebale kunywako naffe, oba ssebo omumbejja weebale kunywako naffe. Naye Abaganda b'ennaku zino kyava ne kubalangira kaakati kigenza ku Kabaka direct, batuddeko bati. Beetuddeko bati. Mirundi n'avuma Kabaka ku ttaka lya Buganda nga kwasinzira ovuma Kabaka, n'amala n'avuga emmotoka n'agenda mu katale, Abaganda ne bamutunuulira, n'amala n'avuga emmotoka n'agenda mu supermarket nga mulimu Baganda ne bamutunuulira, n'agenda ku mafuta n'anywa nga gamuteera mu ttanka. Muganda tebakabodde. N'obuuza mmwe Abaganda bino ebigabo bye musiiba mulayira nti wendigwa w'oligwa ayibeene, mwabisigaza mu bigambo, mwabisigaza mu bigambo. Ekigambo w'oligwa wendigwa, abamu bagamba mbu ayi Ssabasajja Kabaka w'oligwa wendigwa, naye nga Kabaka ffe tulina okusooka oggwa, then ye n'alyoka addako. Naye mbuuza
mwabisigaza mu bigambo ali kukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi mwabisigaza mu bigambo ali kusongamu embazi ndi kimujjako n'enjirya ne balanya ng'ebyekisiru Abaganda b'ennaku zino naye ng'omuntu najja n'avuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda live ku TV mpaawo kimukolwako enkya n'asigala ng'abayitako enkya n'asigala ng'abajjamu nga temumubodde mwe mubadde mukimanyi nti Mirundi kyakwesittala ey'Abaganda Mirundi kyakwesittala eriffe Abaganda Mirundi ne w'omulaba oyina mulabanga musota n'ogwenyinyimba bwoti ne weesisiwala wenna Mirundi alinganga kazambi bwe baliira emmere ani ayinza okugumiikiriza okuliira emmere ewali kazambi kakati Mirundi alinga kazambi mu Buganda ne mumukkiriza ababeeremu ne wabulayo n'omu ku bantu b'emmengo avaayo criticizinga ekintu ng'ekyo ne weesanga emigugu gyonna baagitikka Itongwa yalina okulwana ne Museveni Itongwa yalina okulwanira Namulondo nga n'abali awo emmengo ku kyoto ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda bakuuse geesirikidde Abaganda mususizza nnyo okwekkiriranya nzijukira mu mwaka gwa 2009 eyo New Vision oba olupapula lwa Bukedde lwakuba eggulire nti Kabaka yasinga ekyapa okwali Bulango olwo bamutandiikiriza Ssaabasajja Kabaka n'anyiiga kwolwo n'akangula ku ddoboozi n'agamba amawulire gano mugazire paka nga beetonze batuuka ekiseera ng'amawulire ago aga Bukedde bwe bagakulumya naye bagakusibiramu ekyokulya oba aga Vision Group yonna teri asobola gatwala n'ekyokulya ati oba capati bagikuziririra nyinimu yagaanye naye ku mulembe guno kyekyatuukawo eriffe Abaganda kyekyatuukawo ffe eri Abaganda okuba nti omuntu asobola n'okuvuma Kabaka n'abali emmengo ne basigala nga bagaa kiryoke ne basigala nga temumuwa amatu oyo mutamiivu temumuwa amatu omutamiivu tabagambwa ne bw'obanga ggwe oli mu kufumbira aliwo akuwayira ggwe omwana ow'obuwala akatamiivu ne kajja nga keefukidde mu mpale tamutwala mukyala wange nze namuggyako embeerera wallahi oba oswadde ebyo muwoza nti muleke mutamiivu atamiirira ku Kabaka lwaki tatamiirira ku Museveni lwaki ettamiiro lya Mirundi talitamiirira ku Museveni lwaki atamiirira Kabaka waffe owa Buganda lwaki atamiirira ku Ssaabasajja Kabaka owa Buganda lwaki tatamiirira ku Lwabogo lwaki tatamiirira ku Muhoozi lwaki tatamiirira ku Kataaha lwaki atamiirira Kabaka waffe kyokka mmwe ne mulekanga mukirese nti kiryoke bannange oyo omutamiivu abagambwa omutamiivu ne bwawemula ku kyalo ng'awemulira mu baana waakiri mukwata emiggo ne mukakuba ne gukaamuka olabe nkyobakanagunywa kawemulira mu baana bw'olabyeko omutamiivu ayita waasula nga n'abamu bamala ottamira ne babatuuza mu mmotoka ne bavuga ne bagendeeka ne batafuna bubenje ne bavuga ne bagendeeka mwe muwoza nti oyo mutamiivu Abaganda naddala abali emmengo ndowooza kyekiseera tuteekinga action ku bintu nga bino nga bwe twateekinga action mu 2009 nga kampuni ya Vision Group etandise okwagala okutyoboola ekitiibwa ekya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oli nayimirira ku TV n'akugamba nti Kabaka mubbi oli nayimirira ku TV n'akugamba nti bannange Ssaabasajja Kabaka mubbi how nga gwani ayita Ssaabasajja Kabaka omubbi nga Mirundi gwani avuma Kabaka okubeera omubbi Kabaka ye nannyini ttaka ye Ssaabatiibwa mu Uganda naye ddala bwe tunaaleka enkuku nnyinga zino okujja nga ziwalampa Ssaabatiibwa anaasigaza ekitiibwa kye ng'olaba n'omulunzi w'ente nga Museveni ente eba nnene bweti ng'akakwa katono akakwa obukwa nga katono n'aleeta eddagala n'akafuuyira kubanga akimanyi bwe bunaawera busobola okumekka ente kakati naffe tulese obukwa butandike okulumaaluma Ssaabasajja Kabaka waffe ojja kwesanga gye bujja Obuganda tebuliwo kino ekintu kyatandiikiriza mpola nkugambye dde nnyo ng'omulangira aweebwa ekitiibwa ne bw'aba yava dda ku ŋŋoma essaawa eno Kabaka avumwa njagala ompe future ey'Obwakabaka bwa Buganda emyaka 2 egijja
oyinza n'okwesanga ng'era kabaka ono n'amala afa oba n'akisa omukono, obwakabaka bugenda kuviirawo ddala. Ng'obwakabaka bugenda kuviirawo ddala, tebugenda kuddamu kubaawo, kubanga obwakabaka bwa Buganda bulinga ng'ekizimbe ekigumu ennyo. Obwakabaka bwa Buganda bulinga ng'ekizimbe ekigumu ennyo ekyazimbibwa n'enkokoto ennyingi nga toyinza kuva eri mulundi gumu n'ojja n'okijjawo okuggyako ng'otoolako limulimu okukkakkana nga kiweddewo. So today ne mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'akozesa obuntuntu nga buno, ekizimbe kye bayita Buganda ali mu kitoolako ettaffaali limulimu onaagenda okulaba nga kiweddewo ddala. Obwakabaka babusaanyirizaawo ddala. Mwe mutunuulira ekivume ekimu oba omuvumi omu nga Mirundi ne mugamba yawukana ku mugendo efuuka kaasa. Kaakati Mirundi mumuleke yafuuka kaasa. Akasubi akamu bwe kava ku nnyumba tetonnya. Muganda wange njagala nkubuulira ekigambo kino. Bw'awoza akasubi akamu bwe kava ku nnyumba tetonnya. Leero bwe kavaako akamu ojja kugamba kamu. Enkya bwe kunaavaako akamu obwongo bwo bujja kugamba era still kamu. Ekinaavaamu nnyumba esigadde kyangaala ng'etandise okutonnya. Naye bazzukulu bammwe bali babuuza mwali luddawa nga bino bigenda mu maaso. Tugenda kugamba ki generation erijja mu maaso ti obwakabaka bwaffe bwe bwali businga amaanyi mu East Africa. Tuligigamba ki generation era bajja kutubuuza lwaki temwalwanirira bwakabaka bwammwe. Today mutunuulidde Mirundi ng'omuntu omu, naye mukitunuulire nti Mirundi alina ba inspirinze, alina ensigo gy'asize eraga nti Ssaabasajja Kabaka avuma. Ab'Emmengo mutunudde butunuzi buti, ab'Emmengo mutunudde butunuzi buti. Mulabanga kino akasonga kali okay, mulabanga kano akasonga katono nnyo, naye mujjukire nti ekintu kino waliwo abaakirwanirira Obuganda okufuuka obwakabaka obusinga mu East Africa. Abazzukulu oba abaana tulibagamba ki? Abazzukulu oba abaana tulibagamba ki? Oweekitiibwa Katikkiro n'eggonjebwa eringi mukama wange, vaayo n'eddoboozi ery'omwanguka. Mirundi yasooka kubanga mmwe ne mumuyita omutamiivu. Essaawa eno abavuddeko agenze ku kabaka, kubanga nabagamba olunattawambwa mu nnyindo mwe lusookera. Kampa ekyokulabirako naye lwakuba kigumumu naye nga kyakulabirako. Katugeze Ssaabasajja Kabaka kijja kalubamu. Kangeze bugeza bannaayi temuntwala bulala mbwa. Kangeze Ssaabasajja Kabaka mbwa. Mwe nnyindo olunattawambwa mu nnyindo mwe lusookera. Mirundi yatandikira ku mmweyo wansi. Bannaalinnya bannamasole n'agambuka ku Katikkiro wuuyo kaakati ali ku Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa Katikkiro n'obuwombeefu obungi ennyo. Walina okubaawo ekikolebwa. Abakulu Emmengo nze yeekolera itongwa. Obwakabaka njagala bwagale kubanga teri yansomesa kubwagala, kubanga ndi musajja Muganda. Teri yankaka kubwagala, naye ate mmwe muli Baganda ate abafuna ne ku ssente mu Buganda. Mulese abantu bazannyire ku nte yammwe. Mulese abantu bazannyire ku nte yammwe. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro tukubanja ekiwandiiko eky'omuzinzi ku bivumo Mirundi bye yavumye Ssaabasajja Kabaka Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro. Kimala abakungu Emmengo. Tetugenda kukkiriza Ssaabasajja Kabaka atyoboolebwe abantu abakyassa, atyoboolebwe n'emirambo, kubanga Mirundi mulambo leero. Nazziwa munnange ensonga lwaki nsose kwetunda. Mirundi mulambo lwa leero. Netulese abantu abalamu balinyirye Kabaka. Tukkirize n'akazimu akalina ebitundu by'ekyama ebyakulumbala ebyalippa akalinga akalamba akakaze ke basibye mu mbugo ne bakateeka ku ggaali nako kavoole Kabaka. Akasajja omwenge gwe kabimbye ejjovu. Akasajja buli we kabeera kavulula buvuluzi malusu
kali ku Ssabasajja Kabaka kavoola ne still mutunula butunuzi mugamba katamiivu. Omutamiivu tabagambwa, omutamiivu tabagambwa. Mu Abaganda wallahi muligamba ky'abaana bammwe nti ffe twali obwakabaka obusinga amaanyi, sina mu East Africa yokka wabula ojja kwesanga nga ne mu Africa yonna. Kubamba gambye essaawa eno Obuganda nyumba ngumu. Museveni akiraba taswajjiwa lumu agitoolako limulimu. Oli najja kubuuza kyekizimbe kya Hamu kibaddewo emyaka 15 tebakiraba nga bakizimba. Kambuuza ekibuuzo gye buvuddeko waliwo ebyapa ebyava mu gavumenti ne biddizibwa Mmengo n'esigala ng'ekyabanja. Tumanyirewa oba n'ekyo Hamu we yakituuza bye bimu ku byapa bye tukyabanja Museveni, oba bye bimu ku byapa bye tubanja gavumenti ya Mwami Museveni. Oli najja n'ebintu eby'ekisirusiru bakizimba muli luddawo bye bimu ku byapa bye tukyabanja gavumenti ekya Hamu. Kakati oli najja Kabaka mubbi yakubba ky'olina kaki? Kabaka tagenda mu mabaala tiyabba ecupa ye y'omwenge kubanga eky'obugagga ky'olina tamiiro. Kabaka tagenda mu mabaala. Naye oli n'agamba Kabaka mubbi yakubba ki? Singa omunyankola ajja n'agamba Kabaka mubbi, then nsobola okuwulira. Singa agenda n'agamba nti yajja ne Rushere n'ajjayo ettaka. Naye mu Buganda ogambe Kabaka nti mubbi mu Buganda mu Bwakabaka bwe. Kale at least waligambye Mutebi mubbi, naye era n'okola statement nti Kabaka mubbi. Ate ababbi atya ebibye omuyise Kabaka. Ekitegeeza nti ebintu byonna ebiri mu Buganda yabirina mu control, then ate n'ogamba Kabaka mubbi. Ate Kabaka yabba ebibye, olina amagezi sebo. Ku mulundi guno twetaaga action. Abaganda musirise nnyo. Kyatandikira ku Balangira, Abambejja, Bannalinnya, Bannamasole, Kirinnyi, kigendedde ddala ku Ssabasajja Kabaka. Enough is enough. Fe Abaganda fe tulina protecting ekitiibwa kya Kabaka waffe. Fe ngabo ezirina okugaadinga amafumu agasindikirwa Kabaka waffe. Naye ne mujja ku mikolo olw'okuba mwagala babalonde naddala mmwe bannabyabufuzi, olw'okuba mwagala mudde mu bisanja ebijja ne mugenda ne mweyalanga mu maaso ga Kabaka ali kukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi. Wendigwa Ssabasajja waligwa ali kusongamu embazzi ndikimujjako n'enjirya, naye nga n'amuvumye olemeddwa okumwanikula. Bwe bali musongamu embazzi oligijjako omuntu n'ogirya. Oli mulwanirira gwe ng'olemeddwa okumulwanirira ku bivume ebimuvumiddwa ba MPs. Mwanga Kivumbi Honorable gwakulira ababaka abava mu Buganda, ye gwakulira Buganda Caucus. Bati osirise n'olaba omusajja Honorable Paul Lutamaguzi Simakula nga mumufudde endogoyi. Honorable Lutamaguzi nga mumufudde endogoyi. Buli alumba Kabaka yavayo n'ayogerako, naye nga waliwo agamba nti yakulira akabondo akababaka abava mu Buganda, naye omuntu n'ayimirira ku TV n'avuma Ssabasajja Kabaka n'asirika n'atatuusawo yadde press conference kuvumirira bikolwa ng'ebyo. Bwe yakulira ababaka abava mu kabondo ka Buganda mu mugoba oyo. Honorable Mwanga Kivumbi munnabutambala munnange bakugobe okulira otya abakabondo kababaka abava mu Buganda naye nga tosobola na protectinga namunswa owa Buganda. Enkuyege n'enswa ze ziprotectinga namunswa Kabaka w'ekiswa enkuyege. Ne bw'oba osima ng'ojja namunswa era enkuyege zikusalaasala obugere mu bunafu bwazo oleme kutuuka ku namunswa. Naye olina kugamba nze nkulira Buganda kokasi. Nakugamba yenze nkulira Buganda kokasi, yenze nkulira akabinja akababaka abava mu Buganda, naye nga tasobola na kuyita babaka bakulembera kubatuuza kubagamba nti bannange ekitiibwa kya Namulondo kivoddwa mujje tuvumirire ebikolwa nga bino.
mukulembera ki wano ettaka mu Buganda libbibwa wano ettaka mu Buganda libbibwa era bwe weetegereza ndowooza Buganda region ye region esinga esinza okubbibwamu ettaka era ndowooza ye region yokka ng'abazaalirwamu ate abagwira babasingamu ettaka abasoga be basinga ettaka mu Busoga Abanyankole be basinga ettaka mu Bwakabaka bwa Nkole Abalango be basinga ettaka ewaabwe yerira Abacholi be basinga ettaka eggulu wala Abaganda be balina akatono mu Buganda ng'abagwira abazoobuzi be basingamu ettaka naye ne bagamba nti waliwo ataakulira Buganda caucus ng'Abaganda basiba babagobaganya ku ttaka nga talina kyakoze tatuuzangako na lukiiko ku kibba ttaka mu Buganda waliwo omusajja we Nakaseke munnamagye yamulumba n'akoona ennyumba ye nolaba Pawulo Olutamaguzi Simakula nga yafaayo nnyo naye nga gwe tuyita akulembera ababaka abava mu Buganda yasigalayo e Butambala yasigalayo waffe Butambala muwanga Kivumbi yerira bittafuttafu tebimukwatako kakati Obuganda bulumbiddwa Ssabasajja Kabaka avumiddwa ku TV ekitabaddeewo tebannavaayo yadde n'ekiwandiiko oba n'olukiiko ne press conference yonna okuvumirira omulambo ogwavumye Ssabasajja Kabaka bwe bakulembeze ba Buganda caucus Buyitongwa balumbuye abafuula endogoyi nti be balina olwana ne Museveni ate be balina okulwana ne ku ntalo eza Buganda mwe twabalondera ki kubanga twaligambye omulimu gw'omubaka kuteesa ne mukkirize Museveni yafuga paalamenti era temuyinaayo nnyo mugaso nkiddamu Museveni yavuga paalamenti eyo era mu paalamenti eyo temuyinaayo nnyo mugaso kubanga ne bwaleeta motion ng'emwongeza buyinza muli batono mu nnamba temusobola kumulemesa ng'era bwe mwalemererwa wadde mwakola ekisooka okumulemesa ku age limit ng'era bwe mwalemwa okumulemesa mu 2.5 ku term limit ne ku kino temusobola kumulemesa singa aba alina kyayagadde okuyisaawo kakati okuva lwekiri nti mu paalamenti eyo temuyinaayo nnyo mugaso mubeereyo waakiri ng'ebifaananyi naye ng'eno ku ground mu society tubawulira nti ddala muli babaka baffe naye mubaka waawa ava mu Buganda ne bavuma Kabaka n'alabako kyakolawo ne babba ettaka mu Buganda n'alabako kyakolawo enkya ne bagamba mbu balina Buganda caucus ebagatta ng'abaveeyo Bwakabaka bw'ensululu bateekawo nnyo embeera Honorable Winikiza nga Charles Wezira omumbeera omusingo w'ekitiibwa bamukutte nga batemudde abantu beeyo kitta abantu ateevuunya buteevuunya mu Buganda kiwamba abantu ateevuunya buteevuunya mu Buganda oluvaawo nga jazimba zaakulembera akabondo ka Buganda caucus okakulembera mu ngeri ki wano mu Buganda opposition fena government kubanga ffe twasinga okuwangula ngera bwe twawangula ewala ne bagamba tuligalizinga but at least twafuna omukisa ti aba wano waffe mu Buganda mwe government ojja kwesanga nga Museveni yaliko opposition wano mu Buganda naye nga Abaganda ababaka ba Buganda batunula butunuzi ku mivuyo ekigenda maaso mu Bwakabaka obwa Buganda kibba ttaka agenda mu maaso mu Bwakabaka obwa Buganda kiwamba bantu agenda mu maaso mu Bwakabaka obwa Buganda Namunswa azindiddwa naye era still musirise busirisi oluvaawo bannange zekulembera Buganda caucus olwana omwana agambye olabika okulembera Buganda kombuchwa olabika okulembera Buganda kombuchwa gwe nga tokulembera Buganda caucus mwenna mulinga abaagulu abatambulira mu nsawo za Museveni ebikolobera ebikyamu byonna ebifumbukedde mu Bwakabaka bwaffe Buganda musirise busirisi n'ab'emmengo abatakoma kubeera bubeezi Baganda naye ng'ate balya mu Buganda ne basirika busirisi ng'ebikyamu bigenda mu maaso
ne batuuka n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka n'olemu okuwulira yadde eddoboozi eriva ku CBS FM nga livumirira ekikola mirundi kye yakoze eky'okuvuma Ssaabasajja Kabaka live ku TV nga basirise busirisi tebibakwatako. Nga basirise busirisi tebibakwatako. Tebaagala kumanya. But why? CBS FM abe Mukiibi owekitiibwa Ssebo ajabe Mukiibi ajabuka wenja PC Diani abakalisoliiso nga ne munnatandika nakukola kalisoliiso mwina kusooka kubanga ngoma ya ggwanga mu jjeyo gye mutera okukuba bwakedde mpulira ne mugamba Obuganda buzindiddwa. Ne mugamba Kabaka Mwenyango yenna neerijjira ku Buganda kajja kujjuutuka emikutu gya Buganda gisirise busirisi. Ojja nakwesanga nga katambinga kano ak'omuzinze nnyo tebasobola nakazannya ku BBS terefayina naye nga bajja kuzannyawo Bebekulu bwe yavumye King Saha program simanya tusimbudde tutacyanke bitukwatirako owange Abaganda nga Namulondo ezindiddwa owekitiibwa mukadde wange Honorable Sosikaddu Mukasa muganda wange ona aweereza program Sentongo Lugonvu omwana wa taata Florence Nampijja Saimo Kawalata mukozesa amaloboozi gammwe ku TV ya Buganda yennyini BBS okuddawo nga nayo si ya Buganda nga mutulimba mukozesa linnya Buganda muvumirire ekikolwa kya mirundi kye yakoze ekyokuyimirira ku TV endala n'atyoboola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Abakola ku radio CBS muveeyo muvumirire ekikolwa ekyakoleddwa mirundi ekyokuvuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'okumuyita omubbi ku ttaka lye. Abakola ku Manduso Kwefu Dr. Kwefu mukwano gwange muveeyo muvumirire ekikolwa kino ekyakoleddwa ekyokutyoboola Ssaabasajja Kabaka era mbadde mbasaba Abaganda mutambuze vidiyo eno etuuke ku abo abaweereza b'emmengo bonna naddala abaweerereza mu mikutu egy'amawulire. Dr. Kwefu Lady Titi mujja mutane muweereza ensi nga Ssaabasajja Kabaka avumiddwa ne mutakikoonako. Abe Mukiibi Hajabuka wenja Piiso ono w'ebyemizannyo Musika Mutenga Ssaabasajja Kabaka avumiddwa Kagulu Mayanja ow'ebirango. How can you be comfortable ng'Obwakabaka buzindiddwa ne mutakozesa mikutu egyo n'amaloboozi ago kubyogerako mu bikabafu badde Kagulu Mayanja ke mannya gange omwami kikomeko alanga muganda we eyamufudde kabika muganda we eyamufuddeko eyawulidde alegeze ku b'eŋŋanda abako n'ab'emikwano ebyo bye mubaamu mutunuulira bireeta ssente byokka eri CBS naye temutunuulira kiyinza kutaakiriza kitiibwa kya Namulondo ojjota n'oweereza program namba ku TV BBS nga tovumiridde kikola mirundi kye yakoze. Ojjotya n'okola program namba ku radio Kyabasa nga tovumiridde mirundi kye yakoze. Lady Titi ojjotya n'okola program namba ku Manduso nga tovumiridde Tamale Mirundi kye yakoze ekyokuvuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Mwatufuula endogoyo jja nti mutusasula ffe buli ekizibu ekiri mu Buganda ffe tulina okyogerako ne tulwana ne Museveni ate ne tulwana n'okutaakiriza Obuganda buli kimu mwatufuula endogoyi ffe tulina obyogerako mwabafuna ssente Mengo temubikola ku mutusasulire nno ddala mututeke ku musaala kubanga ate ffe tuli ngabo esobola okudifendinga Ssaabasajja Kabaka waffe n'ekitiibwa ekya Kabaka waffe. Nemmwe abatusinga n'amaloboozi sirowooza nti eddoboozi lyange lisinga eri Abe Mukiibi obunene. Anko Abe Dr. Kwefu kwano gwange eddoboozi lyange ttono nnyo ku liryo. Florence Nampijja ndabwa abantu batono okusinga abakulaba.
ne kilipu ze muteekayo za simu ya zali bagibye za simu ya simanya saha avumye bebekuru avumye saha obutanaaba simanyanga bino bichi simanya gundi hakuna midewano simanya gundi hakuna midewano gundi yatulaza embala kaso simanyanga zali akavubuka kato kagenda mumenya akatibba bye mubamu kavuka kagenda mukutula akatibba nenge ensonga semasonga eyo kutakiriza ekitiibwa kya Ssabasajja Kabaka neyo kutakiriza ekitiibwa kya Namulondo mugisudde muguluka mugitunuuliranga faaza bwatunuulira malaaya taagala mutunulako akubayo limu erisoose okulaba neyeekanga n'akuba akabonero n'atunula eri mugitunuulidde kyamuli teri ayagala gikoonako naye ng'ate Buganda yente mumunywa amata kalusu azinze nti agenda gitta munanywawo amata mmwe kubanga Ssabasajja Kabaka ono n'amala atuvaako ojja kuwulira nti Obwakabaka buweereddwa Obwakyabazinga bwa Busoga today okuva ow'ekitiibwa Wakomuloki bwe yavaawo bwadobonkana Museveni ali mu kudobonkanya Bwakabaka obwo Obwakyabazinga bwa Busoga ali mu kubudobonkanya ali mu kubusaanyawo n'abateekamu entalo n'oyo Ssaabazinga oli ekyabazinga kyayagala n'okuteeka mu Buganda Obuganda busigalewo ng'ekiwuduwudu nga tebulina mutwe but muganye okuvaayo okudefendinga ekitiibwa ekya Ssabasajja Kabaka. You just keep quiet you as if everything is okay munjogeza n'olusungu lwange kakati abasoga mwenna kodeyo bamuna tubaagala nnyo muli baganda baffe naye muveeyo mwe distancing ku Baba TV gye balimba ensinti ya Bwakabaka bwa Busoga abasoga kano kammwe muveeyo mwe distancing ku Baba TV gye balimba ti ya Bwakabaka bwa Busoga ow'ekitiibwa Kyabazinga TV eyo bagamba ya Bwakyabazinga naye nga tetukimanyi si ya Bwakyabazinga ya inginiya Balyeku si Musoga Balyeku Munyarwanda ye yakola TV gyayita ey'Obwakyabazinga enkolagana ffe Abasoga ffe Abaganda gye tulina n'Abasoga oba Obwakabaka bwa Buganda enkolagana gye bulina n'Obwakyabazinga obwa Busoga ya muggundu nnyo y'amaanyi nnyo n'ekigenda kuba kya buswavu nnyo TV gye bayita ey'Obwakyabazinga obwa Busoga okubanga today yeri mu kuvuma Ssabasajja Kabaka gye bataazaako abantu ne program esaanyaawo Obuganda Abaganda n'Abasoga tulinganga abafumbo abagattibwa papa okufa kwe kuli twawukanya but today gye bayita TV ey'Obwakyabazinga bwa Busoga eri ku Ssabasajja Kabaka evuma eri ku Ssabasajja Kabaka evvoola TV gye bayita ey'Obwakyabazinga bwa Busoga eri ku Ssabasajja Kabaka evuma eri ku kitiibwa kya Namulondo evuma muveeyo Obwakabaka bwa Busoga mwe distancing ne TV eyo muveeyo mweyawule ku TV eyo okugiyita ey'Obwakyabazinga bwa Busoga nga tukimanyi nti TV eyo y'Abalyeku owa NRM lukulwe kyokka mugiyita ey'Obwakyabazinga bwa Busoga ng'eri mu kuvuma Ssabasajja Kabaka wa Buganda mutaakirize enkolagana wakati waffe nammwe nkiddamu mutaakirize ekitiibwa enkolagana eri wakati w'Obwakabaka bwaffe n'obwammwe Obwakabaka bwa Buganda mbadde mbasaba muteeke Obwakyabazinga bwa Busoga ku pressure budisowninge TV eyo kubanga Abasoga bagirabanga eyaabwe naye nga si ya Bwakyabazinga bwa Busoga si ya Bwakyabazinga obwa Busoga bweba ya Bwakyabazinga bwa Busoga lwaki program esingako ziri mu Luganda that is the question
Lwaki program ezisingako ziri mu Luganda lwate ziri mu Lusoga? Ono businessman omufere conman emikolo n'embaga babyogera mu Luganda. Programu zennyini kwe bavumira Buganda zikyazibwa zoogerebwa mu Luganda. Si abo akyabazinga bwa Busoga. Abasoga TVC yammwe ya muntu ssekinnoomu wabula ate n'ayagala kukozesa erinnya ery'obwakyabazinga bwaffe obulungi okusanyawo enkolagana wakati w'Obwakabaka bwa Buganda ey'omuggundu n'obwakyabazinga bwa Busoga. Bwe kibanga eyo TV yammwe kale muveeyo kati mmwe be tubanja apology obwakyabazinga bwa Busoga. Bwe kibanga TV yammwe mmwe be tubanja apology wetaba yammwe muveeyo mugidisowninge mulujjudde. Muveeyo mugidisowninge mulujjudde, otherwise enkolagana yaffe nammwe ndaba erugenda. Enkolagana yaffe n'obwakyabazinga bwa Busoga ndaba erugenda lwa muntu omwe eyajja okwenoonyeza ebibye. TV yabalyeku, TV yabalyeku nenaalimba bwe yabwakyabazinga bwa Busoga kyokka gyayita ey'obwakyabazinga bwa Busoga kwe basinziira ate okuvuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Obwakyabazinga bwa Busoga bwe muba temusobola kudisowninga TV eyo then yemmwe betubanja apology nga ffe Abaganda, yemmwe betubanja apology. Singa omuntu asinziira ku TV ya Buganda n'alumba kyabazinga wa Busoga direct, ani alina okwetonda Buganda? Singa omuntu asinziira ku BBS n'alumba ow'ekitiibwa kyabazinga omutiibwa ennyo, Abaganda oba Obwakabaka bwa Buganda bwe bubeera mu bangi bwa apology. Kakati obwakyabazinga bwa Busoga bwe muba temusobola kwegaana TV eyo nti si yammwe, ng'era bwe kiri nti si yammwe, ne basalawo okusigala nga bakyabagiyita ey'obwakyabazinga obwa Busoga, tubabanja apology nga ffe Abaganda. Mwetondere Abaganda, mwetondere Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Mbawadde essaawa 24 bwe kitabaawo tugenda kukijja ku baba tugambe nti ate obwakyabazinga buno bwe butulwanyisa. Ninga ali tukimanyi TVC yammwe naye bwewe mula abantu bwevuma abantu muganyo odidisowninga erwanagana today n'abantu ba Uganda ng'evuma omuntu alimu essuubi ly'Abannayuganda evuddeawo evunye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye muganyo odidisowninga obwakyabazinga. Enkolagana yaffe nammwe ya muggundu nnyo 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 to the extent Kabaka Muteesa II yasooka okuba president wa Uganda nguli ow'ekitiibwa omutiibwa ennyo omugenzi kati Muloki Wako Muloki amule mirembe yali vice we. Mumanyi omukwano gwa Buganda n'obwakyabazinga bwa Busoga. Muveeyo mu disowning ekitivi ekyo, muveeyo mu disowning ekitivi ekyo kuba nammwe mukimanyi nti si kyammwe. Kikuba omubala nti Obusoga bulayire naye ng'ate programu ezisingako ziri mu lulimi Luganda eba ya bwakyabazinga. Radio za Buganda oba emikutu gya Buganda egy'amawulire olabako programu mmeka ez'Oluzungu? Ezisingako za Luganda kyekigifuula eya Buganda, kyekigifuula eya Buganda. Muveeyo mu disowning TV eyo nga n'akataayi tekannasala kubo, otherwise we kigaana yemmwe be tubanja apology. Bwe kigaana ekyo kukolebwa yemmwe be tubanja apology. Ne mukyaza akalamba akafedda akayina ebitundu by'ekyama ebyalemala ebyagongobala konna embazikeeka byeng'emirondo, kajja kabimbye ejjovu, kajja n'akato kalinga ak'ensiri, nawandiika akatabo, kajja n'obutabo bw'emmese. Gwe atasobodde okuwandiika eddaame buli muddo omuwalagi
Owandika akatabo katunulanga eddambo lwaki nkayita eddambo katunulanga akalambo katunulanga akalambo actually akalambo kali awo kalinga omulambo omukazi gwe bakaza biwaze mukatwala mu museum ne muganda naffe mu Uganda tuyinayo omulambo ogussa guguno bagukaza baguteekaawo ne mukafunira ekifiriji ne mukateekaawo mu birawuli ne bakalambulanga nti guguno omulambo gwe bataaziika. Nengeera bino byonna biva ku Baganda. Olumbugu lwamera mpolampola ne tugaana okugula faladani tulufuuyire kakati essaawa eno tuli mu kwandaala ennimiro yonna lutuuse ne ku lusalosalo. Lutuuse ne ku lusalosalo. But everyone akiraba nga kiri okke. Olunaasaanyawo Buganda luliva mmengaawo. Nze yeekolera itongwa. Olunaasaanyawo Buganda luliva mmengaawo kubanga n'abakozesebwa okusaanyawo Buganda abasinga Baganda. Olina jjanaga Kabaka mubbi ku ttaka lye sinonfulumya TV yange ngende nkitundi n'oŋŋamba oli mubbi. Ku TV yange gye ninako ne receipt singa yagaye Mutebi mubbi naye yamuyise Kabaka. Yamuyise Kabaka. Yamuyise Kabaka. Kabaka abaatya omubbi mu bintu bya Buganda byonna bibye. Nasi kunonga n'abakyala baba babe. Mukitegedde. Kakati gwe Basajja Mivule yayimiridde ku TV. Noga nti oli Muganda naye toyinza kukkiriza buli mbizzi kukulembera ensonga lwaki towagira Bobi Wine. Singa Bobi Wine mbizzi singa akufaanana. Basajja Mivule singa Bobi Wine mbizzi singa akufaanana. Njagala nkuteeka awantu nteekewo ne Bobi Wine tulabe ani afaanana embizzi Basajja Mivule. Kuggwe ne Bobi Wine singa tubasimba wamu ne tulaba afaanana embizzi. Basajja Mivule naawe oli wa mugaso mu nsi. Nkiddamu Basajja Mivule wa mugaso ku nsi kubanga nze Basajja Mivule annyambye nnyo ewaka wange era njagala okusooka okwebaza Basajja Mivule olw'okumpa obuyambi obungi ennyo awaka wange kubanga buli omwana wange lwe yeekaabya nga mmuggirayo ekifaananyi kya Basajja Mivule nga mmubuuza mpita omusezi ng'asirika yekka. Ng'asirika yekka so naye nkwebaza okunnyambako. Ne bwagaana bugaani kunaaba nga mulaga ekifaananyi kya Basajja Mivule amugamba genda onaabe bw'otanaaba agenda kukulya ngenda kumuyita ng'adduka mu kinaabiro ng'anaaba. Kakati gwe kkanga baana Basajja Mivule atunulanga ebbwa lya kansa atunulanga eddambo ly'owakisidenti naawe ojja ovvoola omuntu bombizzi si buli mbizzi nti ejja kufuga. Naawe ojja omanyiire omuntu naawe ovuma omuntu si biri mbizzi nti ejja kufuga. Gwe mbizzi actually oli mubi ofaanana bubi n'okusinga embizzi. Toyina moral authority evuma muntu mbizzi. Era buli lwenkulaba ng'ovuma omuntu embizzi nzijukizza kisolo kye bayita embizzi ekyajerega engeri embu nkyafu nnyo. Naye engeri esobola okuba enkyafu embizzi n'eba nnyonjo. Gwe mbizzi si Bobi Wine ye mbizzi. Actually ofaanana ng'embizzi era Basajja Mivule bw'oba oli embizzi oli musezi. Oyo Muganda ogwolya. Oyo Muganda ogwolya ekitonde kinno. Embizzi ebbiri teziyinza kwerya. Nkugambye bantu babiri nze bensobola okudifendinga n'enkuuka n'omukono. Ssabasajja Kabaka wa Buganda ow'ekitiibwa ennyo Ronald Mwenda Mutebi ne His Excellency Bobi Wine.
kakati bw'ovaayo tinjagala omuganda afugemu naye si buli mbizzi kyogeddwa ogubizzi gw'omu nsiko ekitunuulira ddala ekifaanana ng'ogubizzi ogw'omu nsiko n'olaba bambi muganda wange bajjo yakola ensobi esinga okuba ennene lwakuba ffeno tetugaba second chance embeerera bw'evaako ebeegenze abantu baamunyiigira naye n'olaba nga waakiriye yalaba amazima n'abanga essaawa eyafedda naye nga obudde bwe yafiirako bwe butuuka ate mu budde obwo ebannamu naye n'olaba abasajja mivule omusajja omukulu alina n'envi emabega olwoya lw'emabega lumwetibye ebintu abiraba kibaliga okay wali agadde omuganda abeere pulezidenti naye si buli mbizzi ojja ddi gwe tukuwe obwa pulezidenti weesimbewo kale gwe atali mbizzi ategeere nnyo ye yeesowolayo mummwe abangi ennyo mwe ne musalawo ne mugende wa Museveni mulye ssente abaganda olina agamba nze ndi muganda njagala omuganda afuge naye ng'abaganda weebali kale bw'aba Kyagulanyi tasaanidde wawa Katumba oye ye si muganda lwaki yawasala okugenda wa Museveni kale ono tukkiriza omuyisa embizzi Katumba oye ye wamuwa yatali musezi ye wamuwa n'okitunuulira nga kikanula agaaso gakiringa ebbwa ly'owa kansa ekisajja ekikulu ekirina n'abaana ekimeze n'olwoya lw'envi emabega mu makugunyu nga kyogera ebitajjansa nga kyogera ebitagattako kiri awo kiringa ng'eddubu kiringa ng'embaata kabuzi basajja mivule nga gwani ayita abaana embizzi y'omu nsiko eri mu kuvuma abantu embizzi gwe gwendaga n'abaana bange eka era nkugayo nsoose kwebaza onnyambye nnyo mwana mulaga bulazi kifaananyi ky'abasajja mivule nga yeekaabya ne mugamba pita omusezi naye atereera yekka bw'agaana okunaaba nenkimulaga ne mugamba nayingira ekinaabiro nga simukwatidde yadde omuggo onnyambye nnyo obutakuba baana bange onnyambye nnyo obutakuba baana bange kozesa kifaananyi kyo oganye okulya amaawo abakataata ne kakwata emmere ne kalya lwampaka olw'okubanga kalabye ekirooto eky'entiisa yayita abantu embizzi nga ne bw'omusimba wali zino embizzi ze bagamba eziri abantu ye temulya kubanga oyo muganda waayo alaba bali mu kifaananyi kyekimu era embizzi bwe zimusanga zimweka nga zeebuza mbizzi ginnaffe eno ate nga yo yeesimbye busimbalaala ate gwe basajja mivule nkugambye n'ennyama y'embizzi tolina kugirya kubanga gwe wennyini oba musezi oba olidde muganda wo embizzi terina kulya embizzi terina kulya mbizzi kiri awo kitunulanga enju ettoyi z'omu kyalo zino ez'enkoma kyonna kyaddugala ng'entamu z'omu kyalo zino ze bafumbisa ku nku ezibaako enziro kitunulanga entamu y'omu kyalo kiri ng'entamu mwe bafumbira ebimere by'embizzi kidda ku mwana w'omuntu mu mbizzi nabagamba ekintu kimu lumba nga His Excellency Bobi Wine ng'okimanyi nti waliyo itongwa yeewa omulimu ogw'obwannakyewa ajja okukutuulira mu live namba essaawa namba akusansabule by the way Bobi Wine talina budde bwammwe Bobi Wine kummwe talina gwagenda kwanikula nze nja okutuula wano mu bisaati byange mu bipale byange nkutuulemu ojja kumpulira mbeera magere naye Bobi Wine talina kyali akoseeyo tazimbangayo yadde nayikondo agaasagane ne gakumenyera kyaga galinga ebbwa ly'owa kansa agaasagane ne gakumenyera ki omanyi meka nayikondo Bobi Wine zaasimye ekyaddondaawo kozirina eddwaliro lye baasima omusingi liriwa wampeyo
omanye ebitanda byeyateeka mu malwaliro kirina agaaso ganene nnyo galinga ekituli kya ttooyi y'omukyalo naye tegasobola kulaba ebiso by'abasajja mivule biringa ng'ekituli kya ttooyi y'omukyalo naye tegasobola kulaba kakati abaleeta oyo ayogere ku nsonga z'eggwanga ano nooze ebyeggwanga eby'omunda naye nga yennyini yeewaddeko obujulizi nti nsula magere naye nga n'ebifa emagere teyabimanya mumuleese adisikasinge ku nsonga z'eggwanga muzibe kiggala embizzi zatandika ddi okutuula mu studio zammwe ate ziyitiremu abantu embizzi zatandika ddi okutuula mu studio zammwe ate ziyitiremu abantu embizzi ennyinda emulinganga ejjembe ly'ente wamba pato Uganda nazze Lwana naye kansooka oyomba nkulamusizza muganda wange we bali kuweereza ggwanga kyonna ebiso bikiringa akanya kattooyi ne tekisobola kulaba mu nsula magere kyewaddeko obujulizi nga n'ebifa emagere tekibimanyi naye bakiyese ku TV kidisikasinge ku nsonga z'eggwanga Bobi Wine tasimangayo yadde enayikondo ebiisa ebyo ebinene ebiringa ekinnya kya ttooyi bikugasa ki kiwowongole birina amaaso naye tebiraba bayibuli bwe yagamba birina amaaso naye tebiraba bayibuli we yagamba balwana ngambye mbu sirimu yakiyingira ku bwongo abantu balwala dda sirimu yono yamugjamu nti sirimu yalumaaluma ddala mpozi ngeri kino gye kirimu emize gy'okwegadanga ku nkima nga ye kyafuna wa nkima sirimu akozesa atya abantu sirimu takozesa atyo bantu sirimu takozesa bwatyo bantu ye lwaki abaamukozesa bwatyo omutwe omukalu cupa ddebe nabagamba emitwe gino eminene kirina kubeeranga bokisi eya TV gyekoma okuba ennene ne TV gyekoma okuba ennene emitwe gye eminene gibagasa ki nga temuli kintu gyetisse ki gibamenyera ki agaasaaga aganene gatwalira ki sipeesi ennene ku feesi yo male gasobola kulaba kitunulanga firiigi tonna kabwa kibwama kiti mu studio ne kibanga ogukere kibwama kiti mu studio ekiyayi ne kibwamanga ogukere naye naye ssebo avuma bantu ze njagala omuganda afuge naye nga si buli mbizzi gwe oyita omuntu embizzi gwe nkusimbe wali ne Kyagulanyi mpite embizzi nkigambe rondako muganda olabe oba tejjeewe neekuwahaaga ng'eraba efunye ow'ekika gwe bwe biri emitwe gy'endiga ne bitandika okuboloboota n'okutabootabona n'okutafujjana ne bijja ne bigamba nti atuzze kwogera naye ng'ate biri mu kutafujjana otafujjana ki sajja yali ow'ensa ng'okyakola kaboozi ng'oyogera ensonga zonna ozirambika bulungi naye obwongo bwo n'okkiriza Museveni n'abuniyamu n'okkiriza omusajja n'abutunuzaamu omunye n'abuniyamu kati buunya kivundo bongo mwabufuula poti ti Museveni mwatowolokokera ye n'agenda nga mutowolokofu mmwe ne mufafagana n'ekivundu ki saasira abaana bo okuzaalibwa emmongwa saasira nnyazaalawo okuba n'omukeeya wunga abaana bo babayeeya ku ssomero nti kitaawe ayogera asesema ye oyina abaana gwe osobola okuba n'abaana ozingeera oyina mbizzi kubanga oli mbizzi idiot ze yeekolera itonga Museveni wagambye otya Facebook Uganda yavaamu era aba Facebook kogira balumye babalumya Muse lumya balumye
Facebook mu Uganda teriimu kubanga ne wano ndi ku WhatsApp kwenkoledde live eno teriimu gira oggala Museveni fere tukuyinaako buzibu naye kyenkakasa bannayuganda tuli basiru. Lwaki nzikirize twevumemu tuli basiru. Manyi kitegeeza ofugibwa omuntu omubuyabuya emyaka 37 oluffe tubaki kuba Museveni mubuyabuya nga ne poliisi ye bwebagala okubaako byeduumira gondi tukunoonya gondi yazizza omusango eyita ku Facebook gye bagamba etaliiwo. Kitongole ky'amagye kirina omukutu ku Facebook, ministries zirina omukutu ku Facebook, ye kennyini asasula babbuloga aba Facebook bajje bavume Kyagulanyi. Isima bwe yali akusisinkana wamulabira ku kimpozi era bw'oba omusasula tomusasula kukola zi Facebook live avume Kyagulanyi. Facebook mu Uganda teriimu. Gira ologo ojja kwefukira nga Salva Kiir ate nakugamba Salva Kiir yeefukira naye ggwe olyeniira bakuba bakupampinga ddadi bakupampinga naye era lulikya noono babadde bamupampinga olyeniira ggwe oli yeefukidde bwefukizi gojja kweniira. You are an ignorant. If Facebook management bali arrogant goli mu buyabuya bo bamalala goli mu buyabuya olaba all along tokimanyi nti Facebook mu nsi yo eri mu operatinga nga nakati tokimanyi nga ne byewayogedde twabirabidde ku Facebook. Then ate ensaasidde nnyo ffe bannayuganda omuntu eyitali in charge nga tasobola kumanya nti Facebook eri under operation mu ggwanga ekola operatinga. Omusuubira otya okumanya bwe bakulembera Uganda? Omusuubira otya okumanya bwe bakulembera Uganda? Museveni Ramu ayise Ramuwo ayise ate nga tebakyayinza ku installinga mu mupya. Waliwo laptop eyiika Windows ng'ekaddiye ennyo wallahi ne bakugamba tekikyasoboka eno laptop kugizzaamu window aguze endala asinga. Kale naawe obwongo bumani bwayiikamu bwindo tebakyasobola buyungamu mulala. Olaba osobola okuyibya ate ssebo ne lisekamu eriyaayo manyi liseka lityo buseko bwakyo ng'era abatemu era abalogo we babeera bali arrogant ndabajjaku kati katulabaani afiirwa ate ne bamukubira engalo ababaddewo abasiru nga nabamukubira engalo wabaddewo ali ati ku Facebook ng'akyalinga bubaka bwa Museveni. Museveni ali mu kugamba Facebook ali mu kugirumya. Ani alumya ani? Mwami Museveni ani ali mu kulumya ani? Nabyogera ate n'amala n'aseka nga yogedde katica asekanga gwe banyeenya aseka enseko z'okukakibwa. Museveni munange ate bambi nsasira nnyo bano abaana babaali badde bakyalimu ku musango gyeko n'omuhoozi omutamiivu. Nsasira nnyo baddayana abo, nsasira nnyo bapeeshe era bambi nensasira nnyo ne bannatasha nga balabye okuba ne taata yayiika windo nga balabye okuba ne taata takyatoosa. Oli n'abeera ng'emikutu ebitongole bye ebyokwerinda bituwoningira ku Facebook kwennyini nga buli wiiki buli lwa Monday enanga streaminga live ku mukutu gwa Facebook ogwa Uganda Police n'ayogera ebibadde mu wiiki Police weekly conference. Naye omusajja ate akulira ebitongole byonna ebyabamukwatamu ne zi ministry zonna najja nakugamba Facebook teriiko mu Uganda era tubalumya nnyo ne limala eriyaye ne lyesukunda oseka ki ng'akekema bayisimo basasula bavume Kyagulanyi bamuvumira ku Facebook. Bani bamuvumira ku Facebook sigala ngologootana munnange yo teriiko era Bulaza Museveni wagambye ogenda kubalumya paka lwe kanaabajjuutuka balumye togigulawo nange abaana abo bantamadde.
Museveni numiza agasajja ga Facebook kwago. Kuba naffe baatutamadda tokigula wa kibalume bajja kujja nga baavula bati bakufukaamire ssebo Mmuuse n'erinnya lyo balisaleko. Ssebo Mmuuse tukwegayiridde taata tuggulirewo twagala kuddamu koopaleetinga mu Uganda. Waliwo nagayiteri awagira Nuupu ategeera kati ate gwe awagira kati bannange ate awagira Museveni gwe ategeera. Museveni yagambye nti Facebook mu Uganda teriiko naye ng'ate kati naawe oli ku Facebook. Olwo gwe aba ategeera. Manyi Bayibuli egamba omuntu kyalya kyafuluma, buli alya Museveni afuluma butategeera. Weebale kujjayo makulu ga Bayibuli. Amita Rashida wa Museveni. Ebintu ebisiraamu era byenjogerako ebibeera mu mbisi. Wamma Mmuuse lumya ka Facebook ako kamaka Zukubaga kajja kujjanga kayavula gy'oli kakwegayirire nti munnange tuggulire tuddemu okooperatinga mu Uganda. Balumye. Wamma balumye. Tebajja kuddamu kwerijja kufe naffe Facebook yatutamaatamadda giro giggala wamma Museveni era naffe ensonga lwaki tetukyagiriko. Naffe ensonga lwaki twagivaako. Bajja kujja nga baavula kakati Museveni bw'abambwa nga gy'okuumisa ewaka eyo kikeero giwa obutwa ogitte. Kubeyo kulaga terina byekuuma munda era gyebiri naye ng'eri emmanju baabifulumizza dda. Giwa obutwa era ogitte, gigulire empuuta teekako obutwa ogitte. Museveni bw'ebeera mbwekuuma awaka yeetaaga kuweebwa butwa. By'okuuma biki? Obwongo bwo buli stack. Mu gy'ekinaana muganda wange Museveni tuli mu kyasa kya 21. Museveni tuli mu kyasa ekya 21. Kati obwongo bwo buli sitaaka mu myaka egy'ekinaana. Owulidde? Otherwise bali bwe baba nga bali arrogant, oli ignorant, oli mu buyabuya maani. Who is hurting who? Ani alumya ani? Who is hurting who? Ani alumya ani? Ffe tukyamuwa omusolo mu maka Zukubaga era akyasolooza. Bw'oba tokimanyi nti maka Zukubaga alina omusolo gwakufunamu mu Uganda, then blaza oli mudangina. Oli mudangina Mmuuse. Nze yeekolera itonga ama muntambulize kaka video kano nyiga share button buli omu baagaliza Ssekukkulu ennungi temwerabira. Uganda waffe Kavuma Mushidi n'akamukuŋŋaanyizaawo emitwalo ndowooza giringa 26 essaawa eno. Badde mbasaba baganda bange Kavuma Mushidi yansabye mubasabireko bambi mudduukirireyo na buli omu kyabasobodde n'akakuŋŋaanyiza Kavuma Mushidi emitwalo gya Uganda 26 n'ezigwamu. Badde mbasaba baganda bange mukuŋŋaanyizeeyo munnanga abalwanyi nga bano tubazzeemu amaanyi yenna alina kyalinawo kiteeke ku nnamba yange eri 070 74 88 28 070 74 88 28 leeta Abdul Kikomeko. Olaba ejjo yabadde azinsaba kuba nnamugenda nakakuŋŋaanyiza nga azimpe mugamba bwe nnaakuwa entono bwezi togenda zirya ate ziwunzike nga tezikuyambye. Kanwane waakiri mpezeeyo akakadde nkakuweereze. Ne muweereza akaawe ez'okulya. Muweereza akaawe ez'okulya ayitewo. Naye nga baganda bange mbadde mbasaba tudduukirye muganda waffe Kavuma Mushidi yakava mu busibe afune ku bintu by'omu nju kuba abajambula baazinda enjijjuzi nga balinamu ebyamubuusa bye banoonya ne beetikka ebintu byonna ne bagenda nabyo. So Senior Alan agambye muwe ennamba. Ennamba eri 0701 748828 ereeta Abdul Kikomeko. So mbadde mbasaba buli alina ky'osobola bambi kyonna ky'osobodde kitereko Kavuma Mushidi n'akamukuŋŋaanyizaayo emitwalo 26. Manyi muli mu masala ga nnaku nkulu, manyi ebintu tebitambula bulungi naye ono alya n'ono alya emmere wooma lwoya lwa mu nnyindo tulina ku lwejjaffe. Alina ky'osobodde kintereko
nkiwe Kavuma Jamshid n'akamukuŋŋaanyisawo emitwalo 26 yadde aginsabye ngimuwe mugamba atojja jirya ate tuwonzike ng'omulamwa gw'okufunirayo emifaliso biki ate teguvuddeeyo buki bulungi so wemusinzidde wano nembasaba buli alina koolinawo ateereko Kavuma Jamshid ennamba eri 0701 74 88 ereeta Abdul Kikomeko n'alisanyusa ennyo singa nva ku live eno awaliwo kenfunyeeyo ku lwa muganda wange sabi kusabi siragidde ku lwa muganda wange olwa muganda waffe Kavuma Jamshid eyasibwa ate ng'akubiddwa n'essasi mu kugulu eby'obujjanjabi byo temufaayo kibiina ekyo kibikolangako naye ng'ebintu ebisinga tuyambaganengako kubanga ekibiina kirina bamulekwa kirina baani so ebisinga tukwatirenga wamu bannange onaalya emmere ewooma ate twetikkulengako obuzito tubutikkanga headquarters zokka naffe buli omu asobola azannyeko paati ye yabeera asobodde otherwise yenza yeekolera Itongwa genda subscribinga ku YouTube channel gye bayita Geno Itongwa yeekolera terako ka subscription nsiibudde muziire bulungi mweraba